Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwena tukubera no Lubalusewa TV nga bulijjo ajisa muzike manya atenga program nsonga ku nsonga jukira nti tubulamuko ne embeera yetubuza Lubalusewa TV yammwe mwe bali kubanga mutugoberera ba subscribers tubebaza okuba nti mugenze mungera ko mpola mpola twagale tunawuzikira omwaka guno mukama nga yemubezi waffe nga ate tutuse ko tutuse mwe mututeka mu ensimbi mwe mutwagaliza bino byonna bitubakolera nsobola kubanga tubawenjeza ebyo bimwetaga okumanya. Okay, unaku lwa leero ndi ne muganda wange Muhammad Katabira nga bulijjo analyst waffe ku nsonga ezenjawulo tugenda kutandikirawo kwale tulina budde Katabira anyisebo tugenda kutandikira ku sanyu lyabadde olunaku lw'eggulo First Hotel Matuga Hotel ya Mama Fina baade bakuzea emyaka 3 nga bali mu nsike y'amabaalo ba mu nsike za hoteli. So Mama Fina ekintu kino akikola buli mwaka ne buli mwaka ogwo ajjamu abantu bakwita kulondo bamu mu banji mwabo mu banji. So bayinanga group yabwe First Hotel group of members kati bewe ebirabo ate ne Mama Fina nga ye kabejja n'abaako basiima abamukoledde obulungi abasinza okuwagiranga ebbaala abasinza okwagala ebbaala abasinza okwota mu sauna. So Bakiaz yasobola okubanga yaleetanga amasimu n'agagabira abantu smartphones Samsung mwine gundi ze muziyitamu ezo sime ibiki noti gundi bwezityo. So yazigabanga ng'omanyi nti mukyala mugabi ne omwaka guno yewunyisiza abantu nti yalonze omubeezi we oba amuddukanyizaako emirimu ku bbaala n'ebitundu omubeezi we abamubeeza baki omuyambi we okay ojigusiza mulungi omuyambi we okay amukolerako ku mirimu gye nasobola okubanga amusiima ne mmuluka kapyata kikisenyuwere kagamba ako kasumbuwa banji omuyambi we n'amuwa emmotoka nga si mulala ye Arnold Kajoba chairman wa Kito Matuga. So sanyula abadde lingi nnyo abamawulire babaddewo bangi nnyo kwegamba ssentebe yaffe eyitinze namu ng'aleera kisuubira Mama Fina agamba nti amukoledde ebintu bingi okuli okukumugulira amataka ge n'obugagga bw'alina abantu bamutenda Kajoba mukono ogw'amaanyi mu maali ya Mama Fina. Mama Fina alina kyeyayogedde abantu ne saakati bakyakidibeetingako yagambye nti okwagala kwayagalamu Kajoba nti n'aba mwami we gwayagala omwami Mama Fina n'amugamba nti goba Kajoba. Mama Fina yagambye nti at least aleka omwami n'asigaza Kajoba ng'omuyambi we. Ekira kyayagode naga nti mukwesiga mu Kajoba ye muntu gwe bawa million 10 n'azola mu banka bamugajja yatalo n'agaleeta account yesiganga etambula nga bwekola ki bwetambula abantu abamu manyi tebalina mazima. Mama Fina yagambye nti Kajoba amwesiga nnyo n'okusinga abaana be kito ekirekawo abaana. Ekirala Kajoba mukwogera kwe yategeeza nti ye abantu yabakubidde omulanga abali eyo nti obugumiikiriza obwetowaze n'amazima so yebaziza Katonda olw'ekkula eryo ffe emmotoka twagirabyeko ne tugiyingira namuuko. So egero sizibayinza bagale Katabira mu mbeera eno yabaddewo olunaku lw'eggulu kyakuyiga kiggwe kiwalabyemu? ekisooka kansogera ku kiri kiwajjadde ogamba nti Mama Fina yagambye nti yeesiga nnyo Kajoba okusinga omwami we nti omwami n'amugamba kyawa Kajoba afadhali omwami amusuulawo. Abaami ekisooka omwami gw'ayina yamusanga ayina Kajoba kwa yamufuna 2012 kitegeeza omwami gw'ayina kati yamufuna bamaze okusingagana ne Kajoba ate ng'era batambudde emyaka nti n'obugagga bw'aba yagambye nti obugagga bwaliko bwe bamutenda Kajoba kati osobola kwejjako omuntu bw'atyo
abasajja abasinga bajjanga balina bye baagala n'ebigendererwa byabwe ne bamala ne bagenda. Kituufu. Kati omuntu bw'ati abadde akubeereddewo n'akutuusa ku by'obugagga by'olina akadde kano ogamba nti omwami agambye mbu mukyawe gwamusanga naye gwe omwami gw'otamanyi bigendererwa bye nti oba yajja naye kwegaggawaza ayinza okuba omwami ayagala kukuba ono kikokola ye atandika okudda mu bintu kagye babadde akola omwami atandike ngalabo sere ziyita nnyo nagamba singa ziyita wange nange mba mmaze omama Fina namuwagidde kuba abasajja baba n'ebigendererwa ebyenjawulo baba bakwana abakyala kati buli muntu agiwa mama Fina nga musajja ekigendererwa ekintu ekisooka omugira mu birowoozo nti ngenda kuba mmaze ensimbi ejja kubaawo obulamu bwonna bwe mbadde ndowoozaako njogera eriwo nti obulamu buba bumutambulya nga bwe yabubala singa abaze mbulambulanga bwe nabibala kati abatasobola kujja ku muntu bw'ati bw'ogamba nti oba oyagala mwejjeko byonsanze nabyo yabinyambako bifuna ate kati bw'oyagala binna nabyo bigende oba bikomaawo awo namuwagidde ku ky'abaana kisinziira muntu ye nga bwe yeesigamu omuntu omanyi n'abaana tuzaala mubiri ensonga kyo muganda ga nti enda muwogo ezaala abalungi n'ababi muwogo gw'osobola okusiikula wansi omuwogo gumu nga gukawo omulala nga guwooma ogumu n'osima wano nga mulimu eminwe eminene wali n'osimalira mulimu ebintu oli n'abamuwutta ono nga mulamu kipanga ekikolo kye gundi yemu area yemu so kati mama Fina ye ayinza okuba yakyogedde ekyo nga ayimanyi ndowooza abaana be abamanyi tosobola kuva na statement wete nga abaana tobamanyi ensonga lwaki oli agamba nti mu baana bono no yalina okunsikira so aba kyogedde nga abaana bonna abamanyi ne Kajoba ebbanga lyamaze nayo n'abaana engeri gy'abalabyemu era omuntu osobola okwesiga omuntu ensonga kibagamba nti emikwano n'eŋŋanda ani asinga ye nti omukwano gusobola okukolera ebintu abooluganda bye batakukolera so ne ku baana ye nga ye bwe yakirabye era bwe kiri niwadde omwana we yavuddeyo ne yeemulugunyaawo n'ayogera obutono maama naye nga ye amaze okyogera era awo abaana muba mulina kwenoonya omuntu agenda okyogera nga abantu bangi aba akijje ku mutima so mama Fina ekyo simunenya siyizaga nti oba kumunenya kye yayogedde kye kituufu okusinziira ku mbeera ya Uganda nga bwe ku ensonga z'abaami n'ensonga z'abaana. Okay, Chairman Kajoba tukujagulizaako nga ffe abalubalusewa TV era lubalusewa TV yabaddewo mu nsonga eyo. Chairman Kajoba kyasokola yagambye tugenda kukubisa ekipande kino tukiteeke emabega. Lubalusewa TV bwe kiri yemu kwe mutuusiza ku ebyo tutumirako Madame Rosette weno nga muyambi era mama Fina chala talina tabu ebyayinza okuba bye bamukolera tebijja ndowooza mu kamera era nsuubira naye kuba omanyi bagamba okulinaana bagawukana n'omugagga ataddiza okulinaana oba omwavu akolaki naye nti buli wolinaana omugagga manya ojja kubaako naawe ebintu by'ofuna omuntu teba teyetaagisa kale kuwa buwi connection z'omufunirako esente eziba ziyise mu ggwe buli muntu alina n'omuntu alina omutima omugabi ng'ogwa mama Fina tasobola kusigala kyekimu mu nsonga z'ebyenkulaakulana n'ez'ebyensimbi era kyemmanyi buli muntu yeetoolodde mama Fina awo byakolera mu kamera wano nawulyako mu bibiba ebitono naye nga byakolera okusinga ddala aba bayambi be abamuli ku lusegere aba bakolerako awo naye kati bino ebya kamera bijja ndabe omukyala alaaja n'eri abamu ne bagamba lwaki oyambira mu kamera ate abagenzi okuta ate byabirabidde mu kamera omukyala alaaja nalina abaana 8 talina waabasuza yabirabidde ku TV ku social media ate avuddeyo amu batalwalaki omuweredde mu kamera singa tebabadde tebagala kamera nekulmutibaganga tebandi mutaddeyo abantu munaye bazibulwa kuba nti nze kyenyinza advice yempamu mama Fina omukyala muvumu katonda bw'aba akuwadde aba akuwadde ekyanze kyemmanyi abagagga bangi eyo naye abagagga tebakola ki tebaagaliza advice endala gyeyinza okuwa ku bantu ababeera n'abagagga ti nze mmanyi okuba ne mukama wange mwenze mukama wange yesaanyisa edirector Kitto Muhammad Kabwivu omwami oyo yanzije wala naye abantu abasinga oli akusanga ne mukuba nagamba naye obeera nnyo ne director naye nga katotakuwa tokyuka kyekimu Kajoba abadde ne mama Fina ebbanga naye nga buli omu agamba omusajja kiwagambye nti obugumingiriza bukola butya
obumanyi olina gamba nti kajubanga buli muntu amuga nti neyigwa alina omugagga tasobola kukola kino otambulira ku boda yenga nayo si yo pikisi yeyo kajuba musajja mugumiikiriza ye muntu abadde n'eri emmoroka waliwo emmoroka awo endala Mama Fina gye yawa First Hotel kajuba Mama Fina wabata mutumi emmoroka tagijjayo Mama Fina mamuga nti kankutume Semuto kankutume twala ba First Hotel emmoroka yiyo nenga kajuba berewo mu kigundi mu kikomera ne tulinyazi boda za fere tutambula so okuba mugumiikiza na kintu kirungi ekirala abantu ze kyembabulira osobola okundaba ne Sunset ndagotola abantu milioni 5 zizanzimpadde nenga ate byankolera biri worth milioni za 5 agambe ebya sibuli wa muntu mubeera mwenna akulaba kasa kona ngita ngwenga takocheza nakulanga ova mmoroka nagamba lwaki akuwadde ebiri kuga nolaba ngoli ata abajitingira kusere zitalize okay abaleba Lwalusawa TV tetujja kulwa ku ekyo kyamanika gye batukujagulizaako motoka ibere mu kitundu nga yegire parliament ojja muza nti wamunyigidde mnasiza utamuza zanzani sentebe wekizinge kiramba okay abaleba Lwalusawa TV ta soko obeto ndera nti TikTok yaffe yafunyemu obuzibu ne tushali ne batekinishani baffe twabengeddawo simanyi oba yabadde reported nenga ati tulina nyibitika efatebi bitatambulira ku mulamwa so tubetondera TikTok ya Lwalusawa TV kweribo gisachinga nefenga fa abagikozesa oba bagivunanyizibwako tetujina access so fecha tuvudde mu ngalo so bwe tunalaba ngenga tujja kwa tubabulira nti kati tuguddewo Lwalusawa TV bweti TikTok account empya nenga mwe bali mwenna abatukolera ebyona ekirala batekamu ensimbi tuina ba Matugga Estates nga waliwo mune Band Properties baluno nga basangibwa Matugga offices zaabwe ziri Matugga ku kizimbe kya Lags omaliro ogusooka batukirire namba zaabwe kweziri awo MTN Airtel basokuba nga baguza poti okutandika ku milioni 5 okudda waggulu jangu fune proti mu kibanja mpola jangu fune proti ng'osobola okuzimbira weyagalidde va mu zino poti zibazimba ekiro nkuguziza naye zimba kiro ne bawawo mukambwe zimbi ekiro emisana tebabimenya tebalina poti za Ntobazi poti za baina zona ziri ku Lukalu osima toyi era gendera nyongo ogula poloti osobola okubanga osobola ozimbawo ninga ate toyi egenda kukalubiriza okuza mu Lutobazi toyi ngo jasima 40 years atozimbe kaina nga kabuyonjo linyaka alina tokwebaka no bamazi no kibana risk enyo nti so abana baswana okugula naye kinungi kibeera ku eyo nti ne otagenda na mazzi byogiranga biko okay jango mu Matugga Estates Band wamune Band Properties basokwanga bakuwa ekisinga enamba zolabako mu Matugga Estates bebo so batukirire basokubanga bakuwa ekirungi Lwalusawa TV mazima ku mazima.